bavubuka mwenna mu nsi mwe tuwangaalira bwe tugenda mu butale okugula ebintu tulina ebintu bibiri bye tulwawo okugula bye tusembayo okugula gabeera mata milk ne yogurt amata va ku ssimu madde ngisaakingirako AI gye wabadde oyogerako amata lyebbeere tukomewo amata lyebbeere yogurt bwe buki wano wansi gw'omwami mu byonna byokola nga tonnagula mata kakasa nti bye weetaaga byonna mu bulamu obifunye. Be a responsible man. Amata galina degrees kwe gawangaalira bw'oba ogagula mu supermarket ogajja mu fridge galina obunyogovu bwakola ki kati bw'onoosooka amata mu kisero ng'ogula by'ogula oyongereko ebirala gagenda buguma gagenda kufa oba obuvunaanyizibwa ogenda sasula by'otagenda kwetaaga okitegedde gwe omwana ow'obuwala ayagala ennyo okunywa yogurt mufune mugule ng'ekyamazima ddala omwetaaga kitwale nti ogenze kugula bintu mu katale mugule ng'omwetaaga kubanga ne yogurt abeerako ekkomo ne temperature kwafugirwa kola ebintu mu budde bwabyo kikulu nnyo naye ng'ate era bw'ogula ebintu ebyo kebera nnyo expired date yaabyo togula mata nga expired date yaago yayitako emyaka 2 emabega ba mu nsi mwe tuwangaalira tulina amata galabika bulungi naye nga gaggwako kati gwalina sugar mami ow'emyaka 56 ago ge mata genkulaga because ogenda kuwankawanka oba oli awo takyasobola nakuzaala gwali ku sugar daddy afunye sugar daddy eyaweddemu amannyo nga buli kaseera wakwekuba mpiso za diabetes naawe wafunye ekintu ekiri expired muoba amakulu mu kyo kola ebintu mu budde bwabyo weekuumire mu kumanya n'okutegeera but above all kola byonna ku lw'ensi yo. There is no other better country than Uganda. There is no any other home than Uganda. Neba natuwa green passport, green card, PR, ezo zibayita zi permanent residency, ne bakuwa citizenship, byonna biggwera olunyiririmu ova luliwa Uganda. Invest in Uganda, believe in Uganda. We have a few shortcomings here and there, but we are the best country there can be. We have summer in and out of the year. Our soils are very fertile. Our people are very friendly. They just need a little bit of fine-tuning to become professional, and they will work.